bwe baayagala okuba nze muganda ye yajja ku surface bali tebalabika bwe bagadde okuba Nadduli tebamukubidde mu New Vision tiyabba ssente mu 207 bamukubidde mu Bukedde kati otegedde when they wanted to attack me they brought a Muganda woman to appear on the scene when they wanted to attack Nadduli to discredit Nadduli what centers are Nadduli centers mobilization president's office bagenda ziwa Nadduli they used Bukedde kakati nje baganda genda mu court ngatamidde stupidity baki tutemu Kamunye kubanga mpagira Kamunye nti eyo ekyo tukiyita diversionary ngundi Nyakayirima bwe yagenda kwa Yani Fist koni yataakinga Teso anodiale mind erowooze nti muveeri atalumbye wano nedda mbeera straight my aim am targeting Bukedde yankuba nampita omulalu nampita ki yenkuba nebo muna diverting eno nti nkubeka nedda don't divert me am hitting Bukedde kubanga Bukedde hit me kakati kyenkubuulira nti bw'olaba nganda kitegeere unfortunately you imagine you are hitting ogitegedde there is nothing that has happened their sales they are selling even more bazena ku 10 Kamunye ali ku 12 you don't know market forces baba kubye Kamunye abakubye ate nka Kamunye nabagamba wano Kamunye akuba bya bulimba Museveni yaduse mu State House bajeno baganye Museveni alwana ne mutabani we bakazi ba Museveni balwanaganye ibi bya bulimba tewali na byanukula but they have is one of the most circulating newspaper kati bantabula nabo ndidugulu wa mawuli munateka mu kasitoleke ibyo mbimanyi you don't divert me I'm a media expert do I get a favorable articles from newspapers why have I've imagined the scratches whenever they attack me because I'm more powerful I'm more influential I'm more popular than your newspapers they even create a duplicate mumulage nga alina obuveera mumulage nga mutamivu mumulage ki no ate oyo mwana bajja mukuba bamutte I can tell you bajja mukuba bamutte kubanze bangamba banga tumukube bumukuba nze sinze mbalagidde mu mwaso omutwe kuba is undermining isi mumukitunulira why does he allow himself ye from 7 can be imitated no you are stupid this is not imitating bajja mukuba kakati n'oyo mumuwana ne mumuteeka ko ne mukola bajja mwaso omutwe kubanga is a part of the research group against me my supporters you are very busy and you do intellectual would you be bothered by a simple young man doing those invitations what's the intention to portray me as a fool bajja mwaso omutwe mulimu ndi sajjali nakugamba nti bajja dikuba notimba bipande tamale mirundi everywhere tamale mirundi is tamale mirundi bajja mukuba omutwe bagwasi nyina ategeke kabuli nze siku